buli wofuluma Kampala enguudo zonna nnungi naye mwe mulonda abantu mu kibuga ne beewaana n'okwewaana nti kasookedde balonde batti basinkananga pulezidenti era tebeegomba nga balowooza nti bw'osisinkana pulezidenti obeera ovudde mu opposition. The fact is bwe bakuwa mandate mu gavumenti ey'omukulembeze atali mukulu wa kibiina kyo baba bakugambye genda kukolagana naye mulaga abantu nti singa gavumenti yammwe yali eyiseemu ensi yandibadde etemagana. Naye ne weewaana n'okwewaana nti ebinyaka byenkana ebitagwe tosobola kusinkana pulezidenti sente ng'ozitwala. Omuntu n'atwala emisaala naye ng'agamba tasobola kusinkana pulezidenti. Kati twatuukako eggulu gye batalwana na pulezidenti amataala kwe gali ku makubo enguudo zonna nnungi kakeeka akawerette. Ate muzeeyi abagamba mulondenga enseke enzibikivu nga manyi nti mwe musika. Buli lwoba neeka strong akazibikidde ng'olina ekipa ya soda teyina gyeraga. But unfortunate nti omuntu ayimirira mu Kampala n'abagamba nti alayira okudda ku bbeere lya nnyina tasobola kutuula na pulezidenti era takyagala nakyagala. Musobole omulowooza nti ali loyo gye muli naye ng'eggundo nfu buli kimu kyonna nga kifu okugjako kuba erigenda ewuwe. Kuba erigenda ewuwe eddamu ennyumba ye yali enkadde yagijjawo yateekawo empya tasisinkana Museveni abanja ne aliyazi ne bazimuwa ne zino n'azikwata. Teri kusisinkana Museveni kusinga kutwala sente ze. Sente za gavumenti eno za gavumenti ya Museveni. Buli azikwata kkiriza otuule naye oteekeyo ensonga ku lw'abantu. Mulekenga awo okufaayo ku nnyumba ze musulamu n'enguudo ezituuka ewaka ewammwe nga nnungi naye ng'ekibuga kivunda.